That's very good. What does it take to someone to calculate his journey? It depends. Yeah, That's very good. How when njagala tangalizemu abalungi abatulaba. What does it call for? Kubeera ne Ssaabasajja ku show. Sookera ddala kuba kusiima yenga yesana wali kakodyo konna kosobola gati nakola kakodyo kano n'omufuna ese wakodyo siima okusinzira ku bintu byokoze zekisobola okugamba kitegere bwatakulwa ssente talagibwa akola kiki toyina bw'osobola mukombiisiira era zisobola kuga nti tulabwe nti naye nga tuli babiri katonda yakikonekitinga nekituukirira amawulire aibali akungafuna gamatuufu nendwawo nga kituufu si kituufu si kituufu tulabwe nti nenguuza yakusagamba nsobola okukyogera nangamba you can confidently talk about it What does it mean to host His Majesty Kabaka on the show? Yeah, which necessitates 1 to 2 answers. Yeah. There follows a question. Should we call this the epitome of your career? Should we call this, should it be the optimum peak of your career? Just know I'm back. Just know I'm back. Fresh. Just I'm going to take it. You're set free in other words. I'm free now. Thank you. Njagala tutunulire oli muyimbi ayimbidde quite a long period of time, positively and objectively, ng'osomesa ensi yo era osiibwa olw'ebirungi by'okoledde music wa Uganda n'ensi yo. Bwe mwatandikira okuyimba abantu bayingiriranga shows 5,000, 7, 8, 3, 5, 6, 7, 8 mutwalo VIP nga yeebiri. Olwaleero tutunuulira show ebadde etandikira ku mitwalo 10. Should we say twina inflation? Should we say sente ya Uganda loses value? What should we call that? Tutunuulira transition from 13,000 ku mitwalo 10 omuntu asookerwako. Tukitaminga tutya? Njagala ekyo nakyo
mu industry yaffe ey'okuyimba ekyo kiraga abantu nti industry yaffe nawe etuuse tulina kyetuli ekyomugaso ennyo eri abantu era tusobola naffe okubeera mu standards ng'abayimbi abalala kuba zino sente zisasula abayimbi bebweru bajja wano sente zibasasula nyingi lwaki bazisasula oli ayimba olumu nebyotategeera ate lwayimba oli byategeera nobanga tezikusaanira lino ddaala tulinnya eddaala tulinnya ekife ng'abayimbi tulinnya eddaala kati abantu basobola ku appreciatinga wakisi zaffe era ne batuwa ku sente nyingi okusinga zabijjo ekirala ebintu ebisinga biri okulanga shows okutegeka shows nabikina biki ebintu birinnya ennyo biri very expensive whereby bw'obanga show yatwalira ekeerokera mu komera olw'amabanja just okulanga concert emutiggeneyange budget yayo ebiziga kimuka. Okay, awo nyine gwe njagala okwebuliza ekibuuzo olwaleero show zino ogenda kuzitambuza mukono n'ebitundu ebiryanyewo Masaka ozongereyo everywhere faani w'e Kampala atasobola kwafoodinga mitwalo 10 olowooza tomusibidde bweru ekyo nakyo tuteeka okukirowoozaako tutandikidde wano kuba nibo bagwemu omusango bakufuna oyinza obutakozesa owulira era kyentegeeza abafaani bange ab'e Kampala kyatuuseeko naye ngenda kuz'omwezi 7 Julaayi tugenda kubeera ku Papa Sport Mubaraka ab'e Kampala tutadde tugenda kwetugulawo ekifo kyaffe ekigulawo mutongole ate nagembere nga bwagamba mukolera awo eri bannaffe abo abawagizi baffe olubeerera abateemenye kubakuba bagambirawo ebbanga lyonna n'omuntu akola kitembeera twabafuddeko era kibadde mu plan nga tulina okubavaamu so ngenda kuz'omwezi 7 Julaayi tugenda kuba sport. Thank you. Njagala tutunuulire wabaddewo moment you read some names of people n'obaawaadinga for the great work they have done for the industry. Someone will be questioned For me as Mesach Semakula, what did it take oyise mu mitendera ky'okuba nguwaadinga bantu okusookera ddala nja kusooka kuba akayimbira dramaters nze we nali nyingira industry okuyimba nga wali 93 was still a young boy interviews zaffe zaali mu pride theatre Namirembe Road bakayimbira bye baali bannanyiniwo era awo malukatuba we tutuusiza ekigere kyange kisooka mu industry najja mu pride theatre otegedde interviews twazikolera awo abasajja ne batulera bakibuuka baalira banyamulamala oba oli awo kibuuka abandi balina bagagga naye sente zakusinga abayimbi era muyimbi wa generation yaffe yayitako ku pride theatre so bakayimbira singa tebateekawo obwongo obwo ne Diamond Sensei oba Bativale lwatuyamba abankoledde ebintu bangi naye ngambe kansireyo waliwo omwana gwe neebaziza Timothy Kizito nze bwe nava obwawaka oba endongo Timothy Kizito fathered me nga tamanyi gye nva biki nanteeka mu ddiro yawo nga wemusula. That's the guy who taught me how to write and how to sing. Andiisa angola ki esaati yali munene esaati ye bw'agimpa bwe tutwala ku kyalaani bwe tugifunza is not here abeera Boston but I had to do it alisiti gyali bamugamba nti Mesach yakwebazizza kyensobola okumuwa sobola kubonako okusente sizirina ezisobola kakati tugenda kwani ku ani abadde ani omulala Sala Kabenge medisereko njagala Sala Kabenge tugenda mujjako komo Ibra onkoledde bonna bankoledde naye Sala Kabenge thank you ayina naawe kyomanyi tutegeeze emyaka abaddewo mu struggle ebbanga lyonna ekitegedde nga bamuvuma kikazi kwe Semakula yakusinga sirimu sekazi twereriwe ebiti ekituufu epuroguramu yo bwegiwuliza tebakyagikubako simu oba ensonga waliwo abaali bapatanye nga bakuba amasimu ne bamuvuma bakuba nyimba zaani za Mesach radio